Okufa kwa Maclean Mako kukanze nnyo bannayuganda abawangalira tekako n'okukolera mu kibuga ekya Dubai. Bano bagamba siriimu ya musi, abalala bagamba nti bassemutte, abalala bagamba enti nno yafiiridde mu mazzi bwe yabadde nga agezaako okwekukusa okuva mu kibuga gye yagenda okukolera ekya Dubai agende ayingire ensi endala. Amawulire mangi nnyo gazze gatambula ku kufa kw'ono omwana, naddala amawulire ag'obulimba. Wabula ng'ate era ekyo tekitugaana kukkiriza nti oba mufu oba mulamu. Tukyalina essuubi nti mulamu, era tukyalina n'okukkiriza nti yandibanga mukazi wattu yavudde mu bulamu bw'ensi. Okufa kuno kwambabuulire osobola obutakikkiriza nga bakigambye naye leeta n'omala n'okkiriza kubanga okufa ffenna ly'ekkubo. Mwe mwenna abatamanyi Maclean Mako abadde muwala nga ayina eddalu era muwala ayina eddalu epitirivu, omuwala omutono eyakola akatambi n'agamba nti ye teyajja ku kyeyo kulemererwa, teyajja ku kyeyo kuddayo nga alingalo nkalu, ayina okuddayo ng'ayina ssente oba mwagala oba temwagala. Era ye muwala omwono eyalabikirako ku Bukedde TV ng'ali mu kunoonya. Ye muwala omwono eyavaayo n'amenya olukalala lw'abasajja abazze bamwebakako, teekako n'abo abamusiize obulwadde obwamukenenya era n'abasaba bagende mu bwangu mu ddwaliro babeere nga beekebeza. Kati nno ekyo kye kiviiriddeko abantu okugamba ebbanga lino lyonna Maclean abadde mulwadde era ng'abadde atambulira ku ddagala, era y'ensonga abadde talabika. Tugendagendako mu butambi bwa Maclean Mako eri mmwe mwenna ababadde tebamumanyi, nammwe ababadde bamumanyi nga mwamwerabira, nammwe abaagala okumumanya. Tugenda baterayo obutambi bw'omwana omuto oyo mulabe ku bbujje erivudde mu bulamu bw'ensi. Wabula ate bw'anaaba ng'akyali mulamu, kye tusinga okwagala, Mukama ajja kuba atuyambye. Bw'anaaba avudde mu bulamu bw'ensi era tetulina kyakikolera okuleka okukungubaga, teekako okulumwa n'abamu ab'eŋŋanda ze, teekako n'emikwano gye. Katugendeko mu butambi bwa Maclean Mako ate era tukomewo. N'olyoko nnyonnata mwana alina ebizibu bye. Nabadde yamba mwekereze baani naye timosani jika joni naija mutaawe ekikulesa wano ekirese wano eno obandage okulupapula njagala genda kwekereza naye njagala bandage okulupapula njagala bakulupapula kuba mama bayagala mama ntumye lupapula nayaki kumanyoko nayaki ayagala bazize olupapula olinako olupapula olinako olupapula ompozesa ono masikini ngino chatinga etandika waggulu nkugamba mu nove ono Desemba mu Novemba eno lindako nja kulaga gye lyatandikira nga aŋŋamba ayagala ssente okola bidiyo onoonya likes na femu oli kumanyira abantu bakudda masimu Uganda ababeeraizimbagatimu buli mukazi gwe walya ali muyirimu zentimo mbulire ekituufu kyekigenda maaso Oyo nno ye Maclean Mako, mwe mwenna babadde tebamumanyi, yoyo omwana muwala obutambi bwe buti bwe buli. Wabula ng'ate era tetugenda kubalwisaayo, tubazzaayo ku nsonga lwaki tulikodinza akatambi kano, lwaki tukakoze, nga tukakoze kubategeeza nti omwana muwala ono bali mummulanga ku mikutu nti no yavudde mu bulamu bw'ensi. Wabula ng'okufa kwe bagamba yafiiridde mu mazzi ng'agezaako okwekukusa okuva e Dubai okugenda mu nsi endala eddiriddawo. Naye nga kisoboka omuntu okuyitira ku mazzi ago mbo asaabale agende mu nsi endala. Maybe kisobola okusoboka ku abo abaali bakikozeeko, abaali bakirabyeko, naye kufa abatya amazzi bannange olwo olugendo luba luwanvu okutambulirako
okuddukirako okukola escape kuba kuwanvu. Wabula ate nga balaba bagamba nti ebbanga lino lyonna mwana oyo obulwadde bubadde bumubala embiriizi nga mulwadde, takyalya, ng'alabika bubi, ng'akoze n'ebintuntu ebirala. Katugendeko mu butambi bw'abo abamubise, wabula ng'ate waliyo abali mu kutugamba nti nno okufa kwa Makirini Kawaani gy'ali mulamu, wabula akikoze ng'ayagala adde ku mukutu abeere nga atrending ali ku For You. Era abalala ne bagamba tebagenda kubikkiriza mpaka nga balabye ku mulambo gwa Makirini Mako. Bwe banaaba tebalabye ku mulambo ebyokukkiriza nti mufu kuba bangi balumiriza mwana muwala ono okuba omuyaaye, okuba omulimba, okuba omuntu eyeesalako ekigambo, so kati bagamba okera obugezi ku makya ne yeesalako ekigambo nti nno yafudde. Kitono nnyo, kibanga kulya nkoko nambuga. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Yange yeno njiddamu. Katonda wa Isaka ne Yakobo ne Ibulayimu, Katonda wa Yosefu ne Moses, akwatiridde eggulu okutali mpagi, gwe yakola amayanja n'emigga n'ensozi, nkusabira omwana ono omutta afe ebya ddala. Yes, kuba ffe twakabira amaziga gaffe. Kati wasazeewo okwebika, mbadde nsaba ofe. Ayi Mukama taasa akaana kano kafe. Ayi Mukama taasa akaana kano kafe, laddu kakube nga terina nkuba. Laddu y'omukasana ekakube kafe. Kabeza katambula kasee, kakuwa omutwe kupeeka, kafe. Ave katana nga bamuzina, afe. Na tuwasazeewo okwebika. Kati twakaalya amaziga gaffe tugateekewa. Twakaalya edda. Naye edda omukazi siri bulungi. Nkaalira Makirini. Nagana okujja saalidde. Leero sizirinye. Lwasona nabadde ndi kukungubaga. Wali abalimi babosi baabwe tetugenda kukola Makirini yafudde. Wali abasabye siikiriivu nti Makirini yafudde. Waliwo bbirya yalemye nti Makirini yafudde. Kati nedda Makirini. Nkusabira Katonda omuyinza wa buli kantu akutta olwaleero ekiro. Ofe. Yes. Asegede gamba nti twala ekyo. Oyagala nnyo sitanti gwe naye ogenda kuzanya sitanti gy'ofiiramu. Oyagala nnyo sitanti kyekyakutwala kuba nonya emirundi egi. Evo obulamu bwonna bubadde butambulira ku bubadi. Manya nina siriimu, manya we olaze empekeza ARVs bw'oli muzimira kyokka toli mulwadde oli mulamu. Ozadde abantu ku matiga, manya walya tewalya, bintu bya kisirusiru, oyagala nnyo sitanti kati wagenze kwebika. Kyokka gy'oli oli mulamu. Ku poliisi. Wayise dakiika ntono bambikira ng'ofudde. Kitegeeza ki? Oyagala nnyo teeka sitanti abantu bakulabe. Naye engeri gye weeyise mwana gwe ng'oli mulamu. Nsaba Mukama Katonda n'atali anguzi bannange. Omutta afe. Ebyo bye bivudde sayidi eyo. Wabula ng'ate nze ngenda gamba kimu, Makirini w'oba oli mulamu, vaayo otegeeza abantu nti nno okyali mulamu. Bw'oba olina ebikusoomooza mu bulamu era vaayo oyogere. Era bwe kiba nga kituufu nti kano akatambi wakakoze kufunirako bantu bakugoberera. Kusimanya kubeera ku For You, njagala obbategeeza nti kino ekikolwa kibi nnyo nnyo nnyo.
era temukikolanga lwa nsonga famiri zammwe muba muzeewanisa emitima, mikwano gyammwe, teekako n'abantu ababafaako. Yes, olumu mubikola nga mwagala mumanye baani ababaagala na baani abatabaagala. Baganda bange, mulimu atajja tegeera ebyo nga we bamugambidde awo ajja kugwa eri azirike. So temukola bintu nga weebite. Bw'oba oli mulamu vaayo tutegeeze. Ffe twagala nnyo okulaba ng'oli mulamu nga toyina buzibu. Wabula ng'ate bwe biba ng'ebyogerebwa bituufu, tuli mu kunyolwa wamu nammwe, naddala aba famire ye, teekako n'emikwano gye. Tusaba Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe.